entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo kya Bbaale mu disitulikiti ey'e Kassanda enkya ya leero abatuuze bwe bagudde ku mulambo gwa munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe ku makya gano n'emmotoka gy'abadde avuga abazigu ne bakuuliita nayo mu ngeri ya kukola byambyonoowo obusa byakola ewaabwe. Attiddwa ategerekeseeko limu lyokka lya Oneeni nga ono abadde n'emmotoka esomba ebintu mu kitundu kino ogamba ng'amanda omusenyu n'ebirala ng'abatuuze bagamba nti ono akedde kuyitibwa abantu abeeyise ba kasitoma be ku makya ga leero ne bamuggyeka okubasombera ebintu. Oneeni bamusse ne bamutta bannange bamutidde katundu bakasabale bamunonye wakasawa 11 bamunonye n'afulumya emmotoka tetugiraba emmotoka bagitutte sewe waka omukyala n'angamba bamugise nga bamugamba bagenda kutikka manda akatundu bakayita Kyabbaale kati bamugye eri ewaffe ekyakatebe ne bamuleetawo bayitawo Kyabbaale ngo bamuyise ekiro nga bamugamba balina omulimu gwe bagenda okukola kusomba yagende kati abadde alina emmotoka ng'avuga mmotoka abadde alina kansula era mbu abadde alina ne beyakiriseza nabo keera ku makya bagende basomba obusa. Emyaka 3 gino gy'emyaka 3 nga nnyinimu atudde ku Namulondo alamula Obuganda lino kkula lyennyini Kyabassa Famma ekuleetedde ebimu ku bituukiddwako mu myaka gino 3 Obuganda busagambiza ayese buufu bwango obutasalimbirwamu mbwa otulambise bulungi gunda Ssebunnya gwa Musota. Nga tukuze emyaka 30 egya Kabaka Mutebi owookubiri ku Namulondo tweyongeddeyo n'ebyafaayo bya Ssekabaka Kamuwanda Kimera wa Kyama byomere bisaato Kabaka wa Buganda owookusatu mu luse lwa Kabaka Kato Kintu kya Mukama olulamula kaakano Obuganda. Kabaka Kimera wa Kyama Obuganda yabulamulira emyaka emizungu nga 30 okutuukawo mu 1247 nga Katikkiro we yali Wafumbe nga ye baakitunda ng'amasiro ga Ssekabaka Kimera wa Kyama gali Bumera mu Busiro. Ssekabaka Kimera yalina abazaana basatu okuli Nabukalu ow'Olugave, Nakku ow'Effumbe ngono eyazaala Omulangira Lumansi, saako Namagembe Nanzigu ow'Embogo eyazaala Omulangira Magembe. Kabaka Kamuwanda Kimera wa Kyama byomere bisaato Buganda yajja n'abantu abawerako okuli muganda we Omubbeere Lubega Nsamba Lukongo ow'Engabinga naye mwana wa Wannyana, Katumba mutabani wa Mulegeya ow'Enkima ne mukoddomi we Makumbi ow'Embogo n'abalala. Ekibiina ky'olulimi Oluganda kyo kyeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okubeera omusaale mu kutumbula olulimi Oluganda nga mu kiseera kino luli ku mutindo gwa nsi yonna so nga ne ku kitimba kawenje ekya Google lukozesebwa anti nga bulijjo abangi bwe bakwebaza nga luweze. Ekibiina ky'olulimi Oluganda kino kyatandikibwawo mu myaka gya 1905 ku mulembe Omuteesa era okuva emyaka egyo gyonna kizze kikola emirimu egy'enjawulo omwali okukola pulogulaamu ez'Oluganda ku Radio Uganda. Mu mwaka gwa 1954 kyawandiika ebitabo mitendera egiwerako omuli n'ogwa East African Literature Bureau nga mu 1959 kyawandiika omuzannyo Kabbo ka Muwala. Mu 1961 ekibiina ky'olulimi Oluganda kyawandiika ekitabo Engero 22 ekyasomesebwanga mu masomero ga pulayimale era kyawandiika enkuluze y'olulimi Oluganda wabula mu 1966 bino byonna byasaanyizibwawo oluvannyuma lwa Obote okulumba olubiri mu biseera ebyo anti bulijjo abasajja busabwa mbogo bukala kungulunga munda bubisi. Oluvannyuma lwa nnyinimu Nanteetooloolwa okutuula ku Namulondo mu 1993 yasiima n'azzaawo ekibiina ky'olulimi Oluganda n'ekigendererwa ekyokukuuma n'okutumbula empandiika entongole ey'olulimi Oluganda era nga Ssaabalongo yennyini ye muyima waakyo. Ekibiina kino eky'olulimi Oluganda kikolagana n'ebitongole by'Obwakabaka bwa Buganda eby'enjawulo n'ekigendererwa ekyokunnyikiza olulimi Oluganda mu bantu ba Kalalankoma, Ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga ng'omuli ekitongole eky'ebyobulambuzi, aboogezi b'oku mikolo, ekitongole eky'entanda ya Buganda, yafeesi y'abavubuka mu Bwakabaka, yafeesi y'abataka, laadiyo ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati n'ebitongole ebirala.
Ekitebe ky'ekibiina ky'olulimi Oluganda kisangibwa ku mbuga ya Buganda enkulu Mbulange Mmengo era ng'ekitongole kino kyenyumiriza nnyo mu myaka 30 Kabaka Mutebi owookubiri ng'ali ku Namulondo kubanga mu 2019 ekibiina kino kyakkirizibwa Ministry ya Ssemateeka okukyusa ebiwandiiko omuli Ssemateeka n'ebirala okuva mu Lungereza okudda mu Luganda n'okuva mu Luganda okudda mu Lungereza. Ekibiina ky'olulimi Oluganda kibadde n'abakikulira ab'enjawulo okuli Oweekitiibwa Arthur Bagunywa Kateregga kaakano omugenzi, omukungu Dr. Adam Kimala saako Frederick Lukabwe Kisiriko aliko mu kiseera kino. Omuteregga Sserwatika Lwattaka Nantatungibwa azze asiima abantu ab'enjawulo abakoleredde ennyo olulimi Oluganda okuli Oweekitiibwa Profesa Federico Masagazi Masaazi nga kaakano yakulira ekitongole ekyokunoonyereza okw'enkizo mu Yunivasite ya Makerere. Abagenzi Profesa Livingstone Walusimbi, Michael Bazze Bulala Nsimbi, Edward Namutete Kawere, Solomon Mpalanyi n'abalala. Tusaba n'abakulu b'amasomero bonna mu Buganda n'ebweru wa Buganda okulaba ng'olulimi Oluganda lusomesebwa ku buli ddaala. Enteekateeka empya ey'ebyenjigiriza tugiwagire naye ng'olulimi Oluganda luli ku mwanjo. Tima nnyo omulimu omunene ogwakolebwa abaatugendako abagenzi Michael Nsimbi, Solomon Mpalanyi, Edward Kawere ne bannaabo abalala nga Joseph Lule. Era tetulema kwebaza omulimu ogukolebwa Profesa Livingstone Walusimbi ne munne Oweekitiibwa Masagazi Masaazi mu kusomesa olulimi Oluganda. Yaliko omuwandiisi w'ekibiina ky'olulimi Oluganda okuviira ddala mu 1958 okutuuka mu 2000. Muzzukulu wa Ssenjobe Omutaka Ssentoogo Wilson yeeyanzizza nnyo Ssekesa olw'okubalambikanga obulungi ku ngeri gye balina okutumbulamu olulimi Oluganda yadde nga waliwo abo abalulwanyisa. Lukozesebwa buli wantu wonna, mu ofiisi, mu mbuga, mu kooti, mu masomero, ebitabo bingi era nga bikubiddwa nga bumira kubanga amasomero gonna okusomesa kwaffe okutandika amasomero ge bayitanga vernacular teachers gaatandikira mu Luganda nga basomesa abaana abasomesa nga basomesebwa mu Luganda ne bajja basomesa abaana mu Luganda nebeerawo. Era Mukama atukwamye okubeera ye twandibadde twasaanawo dda naye ekintu kiraga nti tujja kusaanawo twenyumiriza mu lulimi lwaffe nti lwaffe era tulumanyi. Ssaabasajja ye patoni w'ekibiina kyaffe era alabika nti n'ayogera n'okwogera naga nti ebikibiina ky'olulimi Oluganda mufube nnyo okulabika nti buli kiwandiiko ekiwandiikibwa kibenga kiyita mumwe tukakase empandiika awo kyekitegeeza Ssaabasajja amanyi nti olulimi lwe era ayagala lugende mu maaso. Dr. Adam Kimala eyaliko omukulembeze w'ekibiina ky'olulimi Oluganda agamba nti mu myaka 30 ng'Omutanda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ali ku Namulondo basobodde okulwana okulaba ng'olulimi Oluganda lubeera mu masomo agalina okusomesebwa mu bitundu bya Buganda ku mitendera egy'enjawulo. Tuwandiise ebitabo by'Oluganda, twalwanirira okujjawo kuba balujjako ku education ne tusituka n'ab'Emakerere n'ab'ekibiina tugenda mu parliament ne tulwana baleme kulujjawo. Kakati bali awo balusomesa, ffe tukyagenda mu maaso tulaba nti amasomero agali mu Buganda go galusomesa era Kabaka yakisaba. Kakati ebiyo ekirala kinjagala okufulumya nakiise obuwangwa ennono mu Buganda y'ensibuko y'enkulaakulana nga nteekamu byonna lwaki Buganda yakulaakulana olw'okuba erina obuwangwa n'ennono butafaanana walala era bw'ogenda akulira ekibiina ky'olulimi Oluganda mu kiseera kino omukungu Federico Lukabwe Kisiriko agamba nti ku mulembe guno Omutebi bingi be batuuseeko omuli ne Kalema Kansinjo okusiima n'atongoza enkuluze y'olulimi Oluganda mu Buganda. Ssaabasajja bwe yakomawo yalagira tutukize okusomesa Oluganda ku mitendera gyonna era Kyabbassa bwe yali etandika emu ku program ezatandika okunyumirwa abantu abangi y'ekibiina ky'olulimi Oluganda ebeerawo buli lwa Sande essaawa 9 y'emu ku programu ezasookerako ddala nakati ekyaliko.
ekibiina ky'olulimi oluganda nga kikolera wamu n'abasomesa ab'olulimi oluganda kisomesezza ku mitendera gyonna mu masomero. Ekibiina ky'olulimi oluganda kitandise enteekateeka eziwerako nga mwemuli zino. Esooka we twogerera tulina emizannyo vaawo ndye, emizannyo gy'ennansangwa nga gibeera ku kalenda y'Obwakabaka buli mwaka. Mu ngeri y'emu Frederick Lukabwe Kisiriko agamba nti ku mulembe guno omutebi olulimi oluganda lusaasaanidde nnyo ensi yonna wamu ne ku mitimbagano nga lukozesebwa ne ku kawenja Google. Mu masomero olulimi luno lusomesebwa okuva mu nasale okutuukira ddala ku yunivasite n'okutuuka ku diguri ey'okusatu. Mu mirimu emirala egikozesebwa abamu gye bayita egy'omu mutwe lukozesebwa mu kubajja, lukozesebwa mu kuzimba. Mu by'obulimi olulimi luno lukozesebwa ku mitendera gyonna okutuuka ku diguri ey'okusatu. Mu by'obujjanjabi olulimi luno lukozesebwa ku mitendera gyonna. Bwe balabye nga olulimi luno lukozesebwa mu mbeera zonna ng'ekimu ku bigendera by'ekibiina ky'olulimi oluganda baali balina kuluteeka ku Google. Mpozi na kino kankibagambe nti mu Bungereza mu nnimi ezisinga okwogera olulimi oluganda lwa mwenda. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibwa ku nice ntangawizi tea, amajani kawoomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesiimisa. Saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Abaana b'omufu balina eddembe okuddukira mu kkooti singa tebaweebwa mukisa kwetaba mu nteekateeka ezironda agenda okubeera alabirira eby'obugagga by'omufu nga munnamateeka Abdunulu Kinene bw'annyonnyola. Amateeka agafuga ebyobusika gawa obuyinza abaana b'omugenzi oba aba beneficiary okwetaba mu nteekateeka eziwa omuntu oyo oba abantu b'abalonze okufuna ebbaluwa y'obuyinza mu kkooti gye bayita letters of administration. Singa abaana abo abamu balekebwa ebbali nga ba mugenzi, kkooti ng'emaze okulanga mu mawulire ennaku 14, abaana abo balina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti ne bateekako envumbo nga beeyambisa akawaayiro namba 255A mu Succession Act. Obwakabaka bwa Buganda buyungudde ekibinja ky'abakulembeze okwolekera obukama bwa Bunyolo okulambula n'okwekenneenya ebitundu omusimwa eky'obugagga eky'amafuta mu ttundutundu erya Albertine agafuukidde ddala muddo gwa luyira n'atalina mbuzi agwegomba. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakulembeddemu abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ng'ate mu gavumenti ya wakati mulimu abakungu mu minisitule y'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo wamu n'abakungu mu kitongole eky'ebyamafuta ekya Petroleum Authority of Uganda. Katikkiro azze asaba abantu bonna abali mu bifo omugenda okuyisibwa omudumu gw'amafuta okuviira ddala e Bunyolo okutuuka e Tanzania nti baliyirirwe, naye ng'ab'e Bunyolo be balina okusooka okuganyulwa amafuta gaabwe kubanga gali mu kitundu kyabwe. Amafuta bwe ganaaba ag'okuganyulwa bannayuganda, ze ndaba ensonga ziringa 7 ze tulina okussaako essira, ze tulina okusoosoowaza. Ekisooka gye gasimwa bagafunemu. Ekitundu ky'e Bunyolo kiteekeddwa okufuna mu mafuta. Tetwagala abantu b'e Bunyolo bongere kwavuwala ng'ate waliyo ekyobugagga ekiva mu kitundu kyabwe bateeka okuganyulwa ku mafuta. N'eno emikutu gye kigenda okuyita emidumu. Mu Buganda wabeewo enteekateeka eyagazisa abantu amafuta gye gayita ekyobugagga kino. Omanyi omugagga bw'abeera ku kyalo nga avuumula emmotoka buli kaseera n'abayitako n'abakuba enfuufu, abantu omugagga oyo bamwogerera, naye omugagga bw'aba ayimirira n'atwala ku bantu bamwagala. Mu ngeri y'emu Katikkiro akkaatiriza nti Obwakabaka bwa Buganda bwakuwagira enteekateeka zonna ez'okulaba nga bannansi bafuna mu by'obugagga by'ensi kyenkanyi, n'asaba n'ebitundu ebirala nga Kalamojja omuli amayinja ag'omuwendo nabyo birowoozebweko galeme kutwalibwa bannakigwanyizi nga bo bannyini go batunula butunuzi bali mu ebyali ebyannyo babikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti ossaamu matono. Profesa Dr. Jane Nambakire Mulemwa nga ye ssenkulu w'ekitongole ekya Petroleum Authority of Uganda
Uganda yategeeza gye buvuddeko nti bakola buli ekisoboka okulaba ng'okusima amafuta tekukosa butonde bwansi nga kino kyeyolekera mu tekinologiya akozesebwa okusima amafuta mu nzizi ez'enjawulo. Amafuta gaffe tujja gajjayo naye nga sitwonoonye n'akamu butonde bwaffe obw'ensi. Kambawo ekyokulabirako. Bwe tutuuka nti twagala amafuta gali wansi awo naye ate ku ngulu kuno kwe kuli ensolo zaffe, tulina tekinologiya kati asobola okusima wano ntaddewo pipe etuuke ku mafuta egatambuze wansi w'ettaka tugenda tugaggireyo ebwayise awatali nsolo so that ensolo zaffe kuno kungulu zeeyagala. Bwe tutuuka ku bisaalu byaffe era nakyo kye tukola. Bwe tugamba twagala omukutu guyitewo tujja kugusimira wansi mu ttaka ekisaalu kyaffe kisigale kungulu nga gwolaba kisaalu era kyeyagala amazzi gatambula neffe wansi nga tuyisizaayo omukutu gwaffe. Katikkiro ku lugendo luno asuubira okusisinkanamu abakulembeze b'obukamu obwa Bunyolo ku mitendera egy'enjawulo era ajja kutuuka ne mu bitundu omusimu amafuta agamba nga Kingfisher, Tilenga n'ebirala. Poliisi y'ebidduka ekyatubidde n'emirambo gy'abantu 15 ng'abantu bano baafiiridde mu kabenje k'emmotoka eya takisi Kagadi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Akabenje kano kagudde ku luguudo lwa Kagadi Kyenjojo. Sekamu wa poliisi mu bitundu by'e Rwenzori Julius Akiza agambye nti akabenje kano kavudde ku lukululana eyagaanye okusiba n'eyingirira takisi eyabaddemu abantu 15 era bonna ne bafiiramu. Ono agambye nti wabula tebannaba kumanya ebituufu byennyini ebikwata ku bantu bano. Emmotoka takisi ebadde eva oluve Fort Portal efeesinga Kagadi n'etomerangana ne trailer. Eno trailer ebadde kiteebereza breeki ziganye kusiba nekolaki netomerangana ne taxi abandi 15 babadde mu taxi ne bafiirawo. Abafu bali mu ddwaliro ly'e Kagadi. Tugezaako okulaba nga twaidentifainga abantu bano babatomedde bubi nnyo tebanategeereka babadde baani tuli mugezaako okuloba nga tubaidentifyinga. Abalina abantu babadde kweyo taxi bajje bakebere balabe oba abantu bawo tumukola bwebirala details tujja kuba nga tuzibawanga. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi annyonnyola nti sickle cells y'emu ku ndwadde eziviirako omuntu okuggwamu omusaayi. Ebireeta okuggwamu omusaayi bingi. Abantu abalwala abalina sickle cell emirundi ebisinga obungi omusaayi gwabwe gubeera wansi okusinga ogw'abalala gonna. Abakyala abagenda ennyo mu nsonga n'alwamu nnyo era naye asobola okufuna obulwadde obwo. Abantu abatalya bulungi emmere ng'olya emmere ekiriisa tekimala kyamunyeera okuggwebwamu omusaayi. N'obulwadde ng'obwa malaria bumalawo nnyo omusaayi. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda nga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamu akawunya ne Shak Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba ssenyiga ate nga lyakakasibwa National Drug Authority. Lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna ng'omusuubuzi genda ku Care Pharmacy Wilson Street ne ku Dam Traders mu Kikuubo. Omuwi w'amagezi eri President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa Maka Bugembe abangi gwe bamanyi nga Buchamani mwennyamivu olw'okumala ebbanga nga tasinkanangako President Yoweri Kaguta Museveni okumuwabula ku nsonga ez'enjawulo nga bwe yali asuubira okukola nga bamulonze okuwabula Pulezidenti nga kaakano ebintu bimufuukidde bya zikulemye ezaalema ntambye erubya. Buchamani yatuuse n'okulangirira nti ateekateeka okudda ewaakulira oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda era nga yakulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyali munywanyi we nti kubanga asanze obuzibu bw'amaanyi mu kibiina ky'NRM kye yeegattako nga kaakati agamba nti ddala obulungi bw'ensozi obulaba oziri wala. Buchamani yeegasse ku muyimbi munne Catherine Kusaasira naye yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti abamu ku banene bamulemesa okusinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okusobola okumuwabula yadde nga ate yamulonda okubeera omuwiwo ow'amagezi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Maka Bugembe amanyiddwa nga Buchamani nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. Bakulonda ng'omuwabuzi wa pulezidenti naye ate tomulabangako tomusinkananga. Pulezidenti tumusinkananga ate n'ebintu byasuubiza abantu
twetoola ne mu kampeyini n'asuubiza abantu ebintu tewali kintu na kimu kyafunibwako. Bintu nga ki? Yabasuubiza projekiti bageto youth projekiti ez'enjawulo nga muli okutunga ebya skilling ebyo, mulimu okulunda ebyennyanja, okitegedde okubateeramu kutandikawo bizinesi zaabwe entonotono. Ne twetoola eggwanga lyonna naye ne tumala bungi akalulu, tumaze akalulu ne bagezaako kumpa appointment. Pulezidenti wampa appointment ng'abantu bagisazaamu. Simanyi lwaki tebaagala kumpa appointment genda pulezidenti ate nga ne pulezidenti akimanyi. Baakuwa ebbaluwa y'omulimu? Ebbaluwa y'omulimu baagimpa. Ekuwa mulimu ki? Ndi presidential advisor on ghetto matters, ku nsonga za ghetto ez'omuntu wa wansi. Wagambye nti baali tebakuwa musaala okutuuka General Salary yalagira. Baali tebampa musaala okumala namaloza emyezi nga 5. Era namala kwekubira mmeeza ne nga bannange. Abantu abalala bafuna omusaala ne sifuna musaala. Ne wagambye nti ntono nnyo. Sente ze bampa ntono nnyo, bampa buswazi kyali wange. Obuswazi bwe buliwa? Omanyi obuswazi buba busente butono. Butasobola na kuyisa mu kamu obunswaza ngaaze bukyamaanyi. Wazira kubanga ebivulu byange nga nfuna sente. Ate ng'obuswazi obwo bwe mbadde ndowooza nti bw'ogenda okugamba abantu naffe twegerageranye oba tuli bulungi oba bubi. Tuli bubi. Bw'ojja n'ogamba nti kuliko omusolo gwa gavumenti, omusala gwe baba kusasudde ejjukira kuliko pay as you earn. Pay as you earn bamala okuziggyako ate oboddeyo na buswazi bubeera colo. Abeera colo atasobola na kukola ki? Kutaasa mu eno mbeera n'abantu ebakwasa. Kubanga abantu bennina bangi, abantu bakira waka wange kulya mmere, abantu bava mu bitundu ebyenjawulo, abava Arua, abava Gulu, abava Masaka. Abantu b'omu ghetto bo tebakola bakira bukeezaawo okulya mmere. Abantu b'omu ghetto bakola. Naye omuntu w'omu ghetto kyali wange talinga muntu wa uptown azukuka amanyi nti enkyayi nayo kyagenda okuyiiya. Ono omuntu azuka ng'abala mmere ya lunaku lwa leero. Kakati wagambye nti nno nti weetegese n'okudda ewa Bobi. Onaasooka mwetondera ku mafuukule ge wamwogerera. Nze simwogeranko mafuukule ki? Oba omwetondera okumulyamu olukwo. Si yakwetonda. Bino ate byaffe abajenero tebiriimu bino mbate simanyi kwetonda. No. Kati ogenda kukwata akasimu omukubireko. Enamba esigirina nize zankubire. Ate ye agenda okunoonya gwe kati gwe omwetaaga. Niza nkubire. Kunkubira President Museveni yakwera so akunkubira kyo gamba asobola yo okunkubira essimu. Anaamanya atya ebizibu by'olimu. Waliwo kyatalaba ku TV. Buli kimu akiraba ku social media lanze omuzinikiro obaka mugamba nze kati I am ready to come back. Siggwa asoose twalaba Catherine Kusaasira nga ye mulugunya. Ronald Mayinja ye yaddukira wabweru. Anti kati nga boolaba ekibiina kyabwe tekyagala muntu ataakola mirimu, tekimwagalira dda, kyagala omuntu atula obutuuzi n'alya buli ki sente. Abantu abalya sente ate bongera sente. Ate bwe bakuwulira ng'oyogera bino ate olowooza si bye bibanyiiza ne bagaana okukuwa by'oyagala. Njogera mazima. Wagenda okugenda okukola nabo nga tokimanyi nti bwe bakola. Nze banzija mu ghetto zange nali nenyera amasada gange ne bansanga mu ghetto zange ne banga President Museveni akuyita. Naye tokyacayika wakyabulayo emyaka banga tono nnyo akalulu akaddako katuuke bajja kukunoonya. Kyali wange si kukyacayika naye abantu sebo bantaddeko nange ki omungi. Abantu abakuba omusumayi n'abantu abayiwawo omubiri. Kati era ewa Bobi gy'oyagala okudda ye takyali mu music, ali mu byabufuzi. Kati awo naakola ki? Ate katayimba ennaku ze bamugana buganya okupafominga n'ennyimba zifuluma. Ate President Museveni bw'anaakusisinkana awo n'addayo wa Bobi. President nga nsinkanye. President Museveni era bw'anansinkana kati omanya bwaddamu n'akusinkana guno omululu ojja kuddamu omulamu 2030 eyo. Ekitegeeza ebya President Museveni tokyayagala gw'oyagala kudda wamu nowe. Nze bw'anankubira essimu Bobi nangaba mwana. Lwaki tomukubira? Osobola n'omunoonyaako n'ogenda wali emagere. Ate bwe Museveni n'ogenda omufata. Ebyaffe era bya kibanda. Oli takyali mbya kibanda naawe oli ayagala kulembera ggwanga. Kyogaba obwa kibanda bwamuvaamu yandirifuze nga si kibanda bwera anagenda okufuga ng'era bakibanda afuga bakibanda. Sebo kati alimba nti bategeevu ayambala amasuuti omulaba. Okwambala effiri kitegeeza nti oli kibanda. Era mu banda bwa Kabaka tobimanyi. Beeramu mwana. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero luno n'emipiira 8 mu bisaawe eby'enjawulo era ng'emipiira gino gye gigenda okuggulawo omutendera gw'okuddiŋŋana mu bibinja. Mu kisaawe ewankulukuku bazzukulu ba Mukiibi Ssebukkondo gw'aboolugave bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kyaddonda ab'envuma ku ssaawa 8 ez'emisana ng'olwo ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'ente baatike ne bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayiira Gaajuula ab'Embogo.
mu kisaawe ekya Buddo Secondary bazzukulu ba Wuuyola bannansangwawo Nyinisiko Buganda Ntege Walusimbi ab'Effumbe bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kisolo Muwanga Sebyota ab'Engonge ku ssaawa 8 ez'emisana ate bazzukulu ba Lule Kasujja Kyesimba ab'Engeye bazuuzumbe ne bazzukulu ba Nakigoya ab'Ekinyomo ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Mu kisaawe ekya Kabaka kya Baggwe Wakiso bazzukulu ba Nsereko Kalamazi Namwama ab'Ekkobe bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kakeeta Namugera ab'Omutima Omuyanja ku ssaawa 8 ez'emisana ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Muyinga ab'Emusu bazuuzumbe ne bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonga ab'Engabi. Mu kisaawe ekya Kawanda Secondary bazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Keeya Muleme Muteesaasira ab'Engo ku ssaawa 8 ez'olweggulo ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Maziga ab'Empindi bazanye ne bazzukulu ba Nakirembeka ab'Omutima Omusagi. Oluzannya olusooka lwagenza okukomekkerezebwa nga Enseenene ekulembedde ekibinja A n'obubonero 7, Engabi Ennangira ekulembedde ekibinja B n'obubonero 5, Omutima Omuyanja gukulembedde ekibinja C n'obubonero 6 ate ng'Engeye ekulembedde ekibinja D n'obubonero 7. Nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka empaka z'ebika by'Abaganda Katambalagi Sulaiman Magala agambye nti bajjajja abataka abasabye bongere okukunga bazzukulu baabwe bagende mu bisaawe bawagire ebika byabwe n'abazzukulu n'abakunga bawagire ebika byabwe mu ngeri zonna ezisoboka omuli n'ey'ebyensimbi. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Mugoya muganda wa Mpungu naye yalina omwana we omulenzi Busongola nga kano kaakano kagga songa ne Ssempa naye yalina muganda we nga ye Katonga nga kano nako kaakano kagga era nga Mpungu ne Mugoya baalina n'abaana abalala. Ku baana bano Ssempa kwe yakwatanga n'alyanga kwayongereza n'abantu abalala be yasanganga eyo mu makubo nga Ssempa ono teyakwatibwanga na nsonyi okubwebwenanga bakoddomi be ne balamu be abazaalibwa ne mukyala we Nampa. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1973 gy'emyaka 50 egyakayita Pulezidenti Idi Amin Dada Nyabirooma yakyusa erinnya ly'ennyanja Edward n'agijjako erya Lake Edward n'agituuma Lake Idi Amin Dada. Oluvannyuma n'ennyanja Muttanzige nayo yagijjako erya Lake Albert lye yalina n'agituuma Lake Mobutu Sese Seko ng'agamba nti kyali kikyamu ddala ebifo ebiri eno mu Afirika ate okubituuma amannya g'Abazungu nga biringa ebiri ewaabwe. Emyezi gyali giyise ebiri nga Ssaalongo Idi Amin Dada Nyabiroome n'oluguudo Queens Road nga nalwo aluggyeko erinnya eryo ezzungu n'alutuuma Lumumba Avenue lye luyitibwa na buli kati ng'alubbula mu Patrice Lumumba Ssaabaminisita omubereberye owa Congo eyali yatemulwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka bwe mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu ne Kiko Mukyuzi Mix tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Kiko Mukyuzi Mix mufuule etteeka. Abagambibwa okuba abayeekera aba M23 abeerisiza enkuli mu Democratic Republic of Congo bakoze obulumbaganyi mu ngeri ebadde tesuubirwa mu buvanjuba obw'ensi eyo ne batta abantu 11 anti bulijjo balubuuliza mbazzi nga luli ku muddo lugaaya. Obulumbaganyi buno babukoledde ddala mu katundu aka Lushuru era nga emirambo gy'abana 11 gisangiddwa nga bagisudde e Bukombo nga kino kiri kilomita 10 mu bukiikakkono obwa Goma abayeekera bano gye baliisizza ennyo enkuuli. Abattiddwa kitegerekese nti abayeekera bano babakubye masasi abalala babasanjaze n'ebijambiya n'emyamba emyogi era ng'ensisa ebadde y'amaanyi nnyo abantu bazudde emirambo gino nga bano bakozesezza ettima ery'amaanyi mu kutugumbula bano mu ngeri yazirinda b'olwange tawa musibe emmere.
abayeekera ba M23 ab'amawulire mu bitundu ebyo bwe babatuukiridde bagaanyi okubaako ekitongole kye boogera ku bulumbaganyi buno naye nga bano bamaze ebbanga ery'emyaka egiwera nga bakola obulumbaganyi mu bitundu bya Kongo ebitali bimu naddala mu buvanjuba nga Kongo erumiriza nti bano baagirwa gavumenti ya Rwanda. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti abantu abanywa ennyo omwenge ne bameketa n'eccupa nabo lwakwekaza naye era ebiwanga byabwe tebisobola kufuga mwenge wabula gwe gubafuga yadde nga batera okwekaza ne beefuula abatatamidde naye nga buli kye boogera ne kye bakola baba boogeza lyenge eribakolamu omulimu n'embwa ne batuuka okugiyita nnywa. Abayivu abaasookera mu kuvuga ebipiira nga babiyiwamu amazzi ne babivugisa ebiti okunoonyereza okwa luno bakwanaganyiriza mu University of Chicago mu America balondodde abantu 400 okuli abawuusi b'ebbidde kayingo n'abo abanywako akatonotono wamu n'abo abatanywera ddala. Ababangufu bagamba nti omuntu yenna eyeesiwa amagengere naaweza egiraasi 7 tabalimba eyo gye munywera nti ye tatamiira kubanga nayo byennyini aba abyogezza ttamiiro nga kyabulabe okumuwa ekidduka okukivugana ddala eky'omuliro era kikyamu n'okumuwa ebintu ebyetaagisa okwefumiitiriza okw'ensonga. Abadde omutwe omukulu mu kunoonyereza kuno omumanyi ddala Dr. King Andrea kyokka agambye nti kituufu waliwo abawunya obuwunya mu ccupa ne batamiira nga kyenkana tebannanywa nga n'abantu abanywa nga boogera nnyo nabo omwenge gubakwata mangu okusinga bannaabwe abagunywa akasirise. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II olw'okuba omusaale mu kutumbula olulimi Oluganda nga mu kiseera kino Oluganda luno luli ku mutindo gwa nsi yonna nga n'ekitimba kikawenje ekya Google nakyo kaakano kirukozesa. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo kya Bbaale mu disitulikiti y'e Kasande enkya ya leero. Abatuuze bagudde ku mulambo gwa munnaabwe ng'onattiddwa mu bukambwe n'emmotoka gy'abadde avuga abazigu ne bakuuliita nayo. Obwakabaka bwa Buganda buyungudde ekibinja ky'abakulembeze ekikulembeddwamu Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga abakirimu boolekedde Bukama bwa Bunyoro bagenze kulambula n'okwekenneenya ebitundu omusimu eky'obugagga eky'amafuta mu ttundutundu erya Albertine. Omuwi w'amagezi eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Maaka Bugembe abangi gwe bamanyi nga Buchamani agamba nti waliwo abanene abamulemesa okusinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asobole okumuwabula nga bwe yamulonda okukola ekyo nti ng'ono aba amaze okuteekateeka ensinkana ate ne wabaawo abanene abagisazaamu kyokka nti nga n'omusaala ogumuweebwa mutono kyokka ng'abantu nti bakeera wuwe kulya na kunywa ng'ensimbi z'alina tezikyasobola kulabirira bantu abo. Abagambibwa okuba abayeekera ba M23 bakoze obulumbaganyi mu Democratic Republic of Congo mu bitundu eby'obuvanjuba bassa abantu 11 abamu babakubye masasi abalala babatemyetemye na bijambiya. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.